Jimmy Kabali Gonzi, omulongo babiri Sarah gamanya gange. Balamusiza nnyo mikwano gyange mwenna abasobodde okujja wano e Masaka olwaleero. Nembebaza emirimu gyonna gye mukola. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ate neddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6:00 Banange mujja kundaba tukakane tukole. Abatudde ani abasiikiriza? Mama omukadde asigaleko bano abavubuka banoonyeewo okutuula. Kale kiri okay? Nenkujukiza nti tuli Masaka bagitawuliramu theatre e Masaka. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza nsaba Mukama Katonda asuuse so nga afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Bonna wasinzira okulabira puroguramu eno abali mu ddiiro ewaka abali ku mirimu abakyakola abali mu mabaala abali mu hotels mwenna mwebale girindirira olwaleero. Twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly be bateeka ssente mu puroguramu eno. Twebaza mikwano gyaffe aba Mulongo Garments edduuka liri 143 ku Grand Corner mu kibuga Kampala. Ne twebaza ne mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World enjala mbiiri ebizigo n'ebirala. Katumale okuwumulamu nkobewo okyali ku Star TV tovaawo. Lindirira program Kooti y'Amaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Ono ye mwana gwe niraleka simanya banditamu nezaala omulala Yambi mpunya era kakati ngenda mu kubalira e Masaka. Buli Lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6:00. Nange omulongo babiri Sarah buli Lwakutaano ku Star TV kwokka. Abantu abali e Masaka wano lwe natwala omwana ow'omutwe muwanike emikono. Mukwana amanyago gwani Nalubega Josephine oviiridde luddawa Kyengeza Kaliisizo era gye bakuzaala bakuzaala Betelehemu naawe naye nafuna olubuto nzaala omwana wange ono omwana atabadde essanyu n'akatono omwana wasooka omwana asooka omwana namuzaala n'ekintu ku mutwe aliisize yaba amunongoosaamu ono ye mwana gw'ova okulaba olwaleero gwe twali naye e Masaka. Olunaku luli akasuuka era ndooza kaali ako si bwe kiri naye luli nga kali eno bwe kati ng'ate tunaalaba ng'ate luli tusitudde bwe tuti bw'oba weegenderezezza nnyo naye ne kiro nno tutaddeko si bwe kiri sooka oteke ku bbeere. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nti bw'ogenderera omutwe ogwo n'ogenderera n'omutwe gwe twalina luli olaba ng'enjawulo weeri. Mujjukirawo mulwadde ki omulala? Mujjukirawo omulenzi yali afaanana atya? Webale kyekigambo kye nasoose okumugamba nga yakatuuka. Nze najja ku siteegi wano ne mpulira nga sisobola kussizaawo naye ne ŋŋamba nange ndi muntu n'abatudde emabega abantu naye ng'okumira omumizi amalusu ne lw'oyo
Roy bamuyisaawo mu mukeeka. Roy jangu webaza abantu abakujjanjaba. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka, omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Akatono nnyo katuddeyo ke Masaka nkulaga omwana Roy gwe twasituliranga mu mukeeka. Kambajjukizemu katono engeri gye namufunamu. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka, omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Okulisaayo okuwummula mu mukwano era nga sinzagala kwebaza abantu b'e Masaka, abantu abavudde Kaliisizo, Kalangala, Lwaggulwe, Kasensero, byonna buli omu gyavudde okujja olwaleero wano beebaza mikwano. Ne kyonna kye mukoze tweyanziza nnyo, tusiimidde ddala. Ebizibu bya mulongo nabigamba tebiggwaayo era omwana yenna aleeta akagoye okwijjirako ku mulwadde ono obuwuka buno bumutawaanya. Bujja lwa kawoowo akamuvaamu naye kuba bumuluma ate tasobola kwekyusa kukukola ki wejjako. Omuntu yenna ow'Ekkooti y'Amaka ajja nnyambeko nkola muveeko bube nga temutambula. Abali ku TV temufaayo kasita temulina kye muwulira, kasita mugenda kulaba bulabi. Abali wano okumpi mutusaasireko bantu baffe kubanga tetulina kyakukola. Embeera bwetyo Katonda bw'asazeewo gikola ki kireeta. Mama amannya go gwani? Amannya gange nze Nakano Teo. Oviiridde ludda wa? Mugombolola yenna Nkasa, mugombolola yejja ku kyalo Kibona. Ye mukwano amazima tegakuluma nze ganumye. Ye mukwano Ennyama. Omwana ono omuyita otya? Omwana ono mbutuufu sirina bwe muyita, wabula mwana we yali mukwano gwange yafa. Obedda mmanyi mwana wo Mukama Katonda. Si mwana wange. Mukwano gwo mwakwanaganira wa? Mukwano gwange kale ndi mukyala ku kyalo. Ndi mukyala mukulembeze. Kakati yali mukwano gwange nnyo nga ndeetera ebizibu by'amaka. Naye olw'okuba olina abakyala? Obukulembeze mu kyalo, obukulembeze ku kyalo. Ogwo okumala ebisanja bisatu lwakuba kati nawummudde. Naye ng'olina omutima omulungi. Anti omutima omulungi bwe gufa nnyabo. Mama w'omwana ono yali mukwano gwange namusimba nnyo okulaba nti abeera mu maka mu bizibu ebitali bino. Ate najjaffe ekikangabwa n'aleka obwana bubiri. Yafa atya? Sooka ogibuuze Yafa ku mukwano. ggulu lye lyamukuba. Laddu. Nsaba okwebaza omukyalo omukadde omukatuli kyoyo eyajjanjaba Roy nga talina bw'amuyita. Singa mbadde nga bw'obuzira bw'e Uganda ati nno nnyina obuyinza obugaba ku gw'omuntu obuzira, omukazi oyo gwe naalifudde omuzira. Maama we muyita ajje wano. Jangu oyimirire wano. Mukadde nsanyusa okukulaba. Sampula eyo okyagiyina bulungi. Mukama Katonda yebale kukuma ng'oli mulamu n'olaba ku Roy. Omukyala ono mukubire mu ngalo bannange. Mukama amuwe ebirungi. Ebyuma byo bigaanye okulaga mwe abapya abatali mu musomo badde njagala mbalage Roy. Naye kennyini Roy bwe nakulabye nakugambye nti wali okola ekyo. Omukyalo ekyo ekigambo kyasoose okwo kyekyo kye tukujjukirako kwata omuzinga. Sooka obeera ng'abawulira bantu abo. Omuzindaalo guno. Bannaye bassebo ne bannyabo, bamama ne basenga bonna abatalina wempita abatamanyi n'abamanyi. Amannya gange nze Roy.
Tino nali mpunya nnyo. Tino nafa. Banaye mbebaza mwenna okunsondera obuyambi kubanga mwe muyimirizaawo obulamu bwange essaawa eno. Nedda maama wange yafa naye siina we muyita maama. Omukyala Madina Nakashawuli ne Gomesena agikuwadde Hajati. Asinange nsaba kino ekikubiro naawe okiteekeko. Tofukamire n'olina bigaana. Nga weebale kujjanjaba. Maama ffe tukwebaza okujjanjaba Roy. Saba bebazeeko abatusondera kaseete. Bamaama, bataata, bannyinaze, baganda bange n'abaana benzaala. Nsaba mwebalizeeko Mukama mulongo ono. Omukama bw'aba atonda buli muntu alina ekitone ekyamuwa. Nebaza mulongo okuba nti teyatuulira kitone kye. Ekitone Katonda kyeyamuwa kigasiza abantu bangi. Era mulongo aliwo ku lw'abantu abangi. Ababa bafunye ebizibu oluusi ng'ebizibu ebyo bisobola n'okubajja mu nsi. Neeyansiza nnyo okuneeyanza naye nga nange mulongo. Singa tiyali mulongo osanga nali sandisobodde olw'ensonga mulongo yatukunga n'atukuŋŋaanya. N'asobola okutugamba kyatugambye obuyambirewo okwayo. Singa mulongo ye asobola okwekolera ebibye era n'aba bulungi naye weewuunye lwaki atulumirirwa lwati munnabyabufuzi. Mwebaze Mukama ate musabire mulongo Katonda amuwe kyasinga okwagala. Bannange twebazeeko n'obukatuliki bw'okukyalo obwatandika ne Roy nga tannabalemerera kumundeetera. Nebaza abakristu abakirembwe South Paris. Twatandika ffenna nga Roy alabika alemereddwa alemye jjajja we bwe yali naye. Ne tutandika ne munzikiririzaamu nga mbakunze ne mukola kyonna kye mwali musobola. Naye olw'okuba tulina we twatuuka kale kagaye nti Mukama n'atulabikirira mulongo. Bandetera Roy kanoba transport ko katono. Tujja kwogera bale kuba Timbaland. Roy nno totudde. Oli luno baaba. Roy olina waaka.